kale munabwiko omulungi nsanyusa okukulaba nsanyusa okuwulizaako nsanyusa okitegeera nti otufollowing olunaku olwaleero agenda kusabata naba subscribing erinnya omwana soda nakoze ne focus kyeyekola emabega eyo tawumula anyway mikwano gyange mu nteekateeka zaffe ez'okupromotinga ebintu ebiri mu buyukwe tetusobola kutatunuulira ku music industry ate kati mu entertainment tetusobola kubuusa bantu ng'omukulu ono maaso kubanga gye bujjeeyo bwona ab'omuwadde amatu Buyukwe district tuba tulina essuubi ery'amaanyi nti oba oliawo naffe tugenda bbuluwa mu nsonga eso ngenda kusaba obeereko ate osharinge ate otuwa attention okitege ngenda kujjukiza nti offices zaffe zisangibwa mu kibuga Lugazi ku Station Road oba olina okwogerako naffe ng'onakyagala otugamba in case of anything enamba yaffe y'essimu eri 0755813600 gy'okubako yennyini in case ng'olina omukolo oyagala video oyagala bifaananyi osobola tukuyako enamba at the same time abaagala t-shirt n'ebintu ebirala bingi mutukubireko tulabike okubanga tukola tukuweereza ate nga naawe otugattako twagala Buyukwe yaffe eno tugiyimuse tugiteeke ku map omukulu nansanyusa okukulaba taata nawe okula oli otya wangoba ntuukira mu kulangira gwe yagoba nze wangoba singa nagoba singa toli wano leero sobola kugoba akulaba njagala omweyanjulire ate omubuuzeeko tutandike ekyatuleese alaba omukutu gwaffe nga sinaba mwebaza kubalamusaako njagala sooka kwebaza olwa initiative eyanyaffe Buyukwe gyoleese mulimu gw'amaanyi naye nga manyi abampita Rigwards Superboy the Lyrical Prophet amanya gali asatu Rigwards lwaki Rigwards tugave ku mukumu Rigwards amanya amazaale yenze ndizaala Regan. Yes. So Rig comes from Regan. Then words? Words, that is I was musically baptized words. Eno we yakubatiza nekuwa ebigambo. Nempe erinnya ly'ebigambo. Then wakati awo wabaddewo ekigambo Superboy. Because I'm super. Eno mu kimundongo. Super. Oba mu bano bagundi abakulidde wali nabo batuma. Obadde kya I'm musically super. I'm lyrically super. I'm melodically super. Then ekisembyeyo the Lyrical Prophet. Omutume wa lyrics. Lwaki okyeyita gwe yakyewa? Si kyeyita. Now the way I do my things, I do my music, it is prophecy. Bunabi. Tigana. Abayimbi baida wa abayimbi bato batukinako nabusako muyimbi omuntu byoyimba obijjawa nangamba nti waliwo ekintu ekinyambala obudde obwo sibanze nenkize ebbali nasangako Jamikali Kyalumunga tujjukira okufa kwa Moze Radio nagamba nti radio okufa yensonga lwaki ayitibwa legend. You can't be a legend ng'okyali in existence. Nangamba oyo Messiah olw'ebigambo byawandiika olw'ebintu byateekawo. Lwaki mwagala otulowoozesa nti muba banjawulo nnyo mu community? Nedda si kuba wanjawulo naye ekintu ky'okola kye kikuleetera okuba ow'enjawulo. Naawe mwennyini oli wanjawulo mu kikyo ate w'oteegulumiza teri ajja kugulumiza. Naye nga Lyrical Prophet nalina my music mentor bamuyitanga Big Rock ye yantuuma erinnya eryo Lyrical Prophet. Big Rock Angoma aliloddawo Big Rock yalokoka kati pastor musumba yalokoka kati pastor Yesu nadda mboke gendo kaaba masinzi. But is my musical mentor and he's part of my team. Is the content supervisor. Tuddeko emabega otandika ddi okuyimba Riga? Sijjukira we natandikira kuyimba kuba nange neekanga nyimba. Sijja kugamba nti natandika mwaka guno oba mwaka guli. Naye there is that serious business nogamba kati kantandike omuntu serious okugendako mu studio kola professional music natandika 2020. Myaka ngeta. It is when I recorded my first song. Uyimba ki? Control. Studio ki? Eno Beats. No mwana gwe watandikira wa eno bannabuyukwe ogenda owulira maini era bannabuyukwe abasinga kizibu okusanga omuyimbi w'ebuyukwe ne mutabaamu maini mu kaliya ye. Maini is a good producer, however is good. Ligan okugende wa Eno Beats
is it that you are financially stable? No, nali njayana. Nalina producer gwe negomba okolako naye. Sijja mwogera. Naye nga yali producer nga yalina katouch kensingo feelinga. Nze nga ntandika. So nenesuubiza nti wendifuna obudde njagendayo. Era nengendayo reception teyali nnungi. Bazala wamu. Reception kye nali musuubiramu si kye yandaga. Reception teyali nnungi. Producer oyo. Nazalawa. Ozala ki yakozala wenda nazalawa. No, sijaga nja kukiteeka ku sente cause sente ze nali ngenze nazo ndowooza professionally yali tazikolera. Nazalawirawo. Nagamba genda okolemu ono lifuna olidda. Ate nga nze nali nvudde mu kyalo. Nga ngenze Kampala kuyimba. So si kugenda olabeyo ndokole. Kulaba ku producer nzireyo njate nzireyo. So in that process nalina friend wange gwe nali nkolanga naye biseere bamuyitanga Krista. Krista nangamba kati tugende twetegeke tulifuna sente tujje tulaba omukulu. Ne mugamba nze sifuluma Kampala nga sidikodinze luyimba. Ebiseere ebyo yali mukwano gwa Eno. So nakubira Eno Beats. Eno namugamba mujje tulabe. Teyamugamba nti twagala kukola, yamugamba nina omuyimbi wange ayagala kubuuzaako. Nagamba mujje tulabe. We twagenda omulaba twava mu studio nga tukoze oluyimba. Ne Eno yennyini. Ne Eno. Kiri a bit surprising because Eno aina producer abalala mu studio yawo. Like bojjanga mupya takutegeera bulungi akuwa producer. Oloza lwaki gwe? No, kisinziira ku bondi. Yo bondi nzeemu ne Eno. Yes, kubanga nze nagende wa Eno already nga ye producer akube ekidandali. Ngawe mukiyita yaliko. And remember me, I don't do that speed music. Asikolo music aduke nnyo. Sikola dancehall. Atenge ebiseere ebyo yali akubye embuzi zaakutudde akubye wankona. Kati nga omuyimbi yenna yandirowoozeza nti Eno Beats is of dancehall. Nenze ate we natuukayo ndowooza nze satunuulira ki yensonga lwaki yanjagala. Sajajinga nti no. Style tejja kwatagana because abaproducer abasinga style it ze bakubye ze tubamanyiddeko muli tuba tulowooza nti no style gye basobola okukola zeziba wa definition eyo gyakola ne Eno we twaku mu studio awo ne muyimbiramu ko rimari nazze nalo nalukola bulungi nalufeelinga ku mutima nalukuba era nikafuluma okamanyi bakaita control nze nkamanyi n'abambeja n'abalangira abo tebakamanyi kali bakaita control ka performing akati. Baby, pour your loving on me, then I preserve my heart for you. Kana kalo tukanyenga fefembi, kale tufuke nembozi kukalo. So me kala boxing na kung fu, abakuta izamba pale kaparo. We in this game, no need for the free, darling, love your professional. Teach me your logic, show me your magic, hello, unconditional. Kati ombuziza ka performing kati ya kati ebiseera ebisinga with the upcoming artists or the rising artists kigambo ekituufu we tugenda mu studio tuba ne expectations nyingi in music oba ogambye nti kati oluyimba ndutadde mu ssente cause namenya ka box okugendayo namenya ka box ogendayo so I had expectation in that song. Wamenya aka box no yingire making enko no genda ku Eno Beats. My expectations were high nalindowooza nti nabana akalufulumya wenti nduteke ku YouTube nkubirawo star ate kasambera Eno nali manyi nti ngenda kukubirawo naye nga of course obeera ne plan zo ne Katonda alina ezize ate music is a process. Music process oyigira mu field music jali nti talina somero lisomesa banna bitoni muno essomero teri abaliyo basomesa agikoze eri obuyambu tusomesa music teri asomesa muntu kufuna kitoni
ne wosoma nga tolina kitone tosobola kukola nga alina kitone. Anti Ligan, when it comes to art, entertainment, music, tulina skill ne talent. Anti eriyo kubanga olina skill naye nga tolina talent. But still naye ate noba ne talent noyiga skill. But tosobola beera na skill noyiga talent. Waliwo omwana ayinza kiwakanyaawo. Nayogerako n'omwana. Omwana oyo tebamumanyi nnyo. Yaddamu obuyimba bw'Eddie Kenzo bamuyita Cyclone Emergency. I know him. Bw'omutunulira ng'ayimba olowooza ali talented. He's talented. But the guy yangamba nti ye just your skill yajja acquire. No. Tinti acquiring skill yezuula. Stone yakizuula tamanyi ye n'alowooza. Initially yali teyeemanyi. Yes. Nti muyemwe. Ye n'alowooza nti has acquired the skill. Owa skill teruli baawo n'ofuna talent. You cannot get talent. Katika nkuwa example. Ba producer bonna b'omanyi abali mu Uganda mu. Ona producer gwomanyi nti ono yagenda kusomero n'asoma production. Albert yali ati. Albert yali amanyi production n'agenda n'asoma sound engineering. N'abangula ku kitone kyalina. No, teri ba producer basoma sawa koze dio ba producer abasinga naddala bana aba raising. Ogenda owulira nti nze nalinga ba producer gundi nenjiga benne mane netongola. Yali wa producer gundi nayiga n'azuula ekitone kye. Chogamba ne mu. No, zekati no, let me give you an example. Ze ku Talent Kingdom, ninawo producer ali mu senior 3. Talent Kingdom otegeeza. Talent Kingdom ye management yange. Yeah. Ninawo producer akola ku studio yaffe. Ali mu senior 3. Naye ekintu kye ali mu kuche ali oba nkugamba ntya talina lesson gye yatulamu nti asoma production, but is a very good younger producer. Ndigani. Onyx Pro is ngako ene production lesson ngako wabula yawulira ekintu ekimuyita jangu kuba ebyuma. So at any moment there is no way how can a skilled artist acquire a talent. A skilled artist can perform better na he cannot be talented. Kati mu Uganda tulinamu abayimbi abali successful nga they have just a skill. Andi kakati don't fire banyo bananyiga. No, for example, no, on a record kale goti okwoja. Waliwo abagamba nti omwami ono wabafudde. Ayinza okuba alina skill nga ya mastering skill. Eda kakati gifts zenkanankana. Gifts are not tezisobola kubeera ku level yemu. Sobola kuvaayo ne tosobola kubanga muyimbi olina eddoboozi, that is your talent being vocally rich. You get? Nenze nemba nga sirina vocals, but when I can arrange my lyrics very well. Nobaayo nga tabirina byonna. Tasobola kuyimba, tasobola kuwandiika, naye nga ate asobola oyimba kye bamuwandiikidde. For example, that is also a talent. Bafudde. That's also a talent. Dumpa wainani other than. Can you give you an example? Waliwo akaana ke bayita Fresh, Fresh Kid. Yeah. Fresh Kid namuwulira nga ayimba. By the way nze nali interacting ako nnyo kuwandiika nnimi endala. Paka we nalaba Fresh Kid nga ayimba oluyimba lwa Chameleone. Eliyo oluyimba lwe yayimba lwa Chameleone mu Luswayiri. Yeah. You get? Ati ningamba omwana oyo omuto atasomangako Luswayiri. You get what I mean? Talent ye yalina already talent in him, naye webamuwa ekyokuyimba. So talent has no language. Talent has no, we can say music its own, it's a language. That's why now you find chovola bogenda sanga rigging awandika Oluswayiri, rig words awandika Olunyankole, rig words awandika Olusoga, rig words awandika buli lulimi oluli mu nsi. As long as alina omuntu amanyi okwogera olwo olulimi amuliraanye. So wetuddayo waliwo twatandikidde mu studio Rising Stars babeera ne their expectations ate zibaleetera okwokya, zituleetera okwokya most of the times. Kati naye wazirina ng'okola control. Nalina expectations nyingi tekashuwa era ne ndujayo nga mmanyi hit.
nenvimba namuka nokubira focus nti kaakano twafunye tugenda ku list ya Abajjo Abitex ani ategeka ebivulumbuyu kwe muno gunyo nategeka ono waliwo no guy wano atero tegekawe buyuke ku kisaawe Kobula ategeka I'm not certain naye waliwo no mwirabidde amaya biko musibanye ebiveera anyway walina expectation and my expectations never worked out. Bwajiwe ekifaananyi najiwa ekifaananyi okusinzira ku budget gye nalina but still teri kyakola toyina kyo counting no sijja gamba nti no teri kyakola kubanga wemma ntunuddemu ye lwimbo lwa introducinga nze nganze mu bantu nti Reagan asobola oyimba kuba abantu abandi okumpi bonna baali bamanyidde mu field ndala muzegedde naye kakati we baawulira nti asobola oyimba so agamba nti lulina kye lwakola lulina ettaffaali lye lwateekako cause it is the first step ye ddaala eryasooka lulina gye lwa introducing it gave me experience nemanya nti kati we bafulumya oluyimba bakola bwe bati era kyova olaba the second song I did after that performed better than that one. Yali project kyeyo where are you? It also came with its challenges. Ngaji kakati challenges era nga kyenkugambye nti ekisinga osumbuwa abayimbi fe abato abantu betukolagana nabo naddala fe abaana abali ambitious ennyo nti oba n'oluyimba nga naye ekiroto kyo kinene n'ogamba instead of me okukola kubanze wemba nkola music mfanyo ku quality tofa nti katugobagane n'abebisododo tuyitewo kubanga abantu bonna aba inspiring musically bali bawa music waabwe obudde so mfanyo ku quality so ogenda n'ogamba nti kanefirize kuba kati n'ogamba kanefirize for example 1M nkole video nojiwa director nakulya nakocha kitegede kubanga kimanyi tolina jogenda mulopa nakulongosa nakulongosa nakola sajjale tolina jogenda mulopa tolina jogenda. By the way, that song traumatized me njagala novaako mu kuyimba bakulya sente on a serious note sinakulya sente ne bampamba n'okumpamba ku video shoot kiki otegeeza okuwa bampamba twali tushootinga like omunaje n'akwahijackinga n'akutwala abennyini abaali balikwata video eyo yakuwamba batya naawe try to elaborate tulina company yaffe ekwata video bagiyita Focus Media twalina collaboration gye twakola with one of the companies gye sijja kwogera bajje batuwe equipment kale n'ebigendeddeko era bajja sijja bawaayiriza ku venue bajja naye ndowooza obafa simanyi busungu gye babujja ne tukola shoots ezasooka location yasooka ne tugenda ku location yalinga esembayo jinja biseera bya covid nagamba nga sinajjayo kamera yange saba ku balance ngaye wali of course yaliwo ngawe nkugambye ffe twetegeka ebintu byaffe tetubigwamu ne tiimu yange ne tumugamba kale katukuwe kuba nze sagala nnyo sikamuguwa sagala kutta nnyo omundu z'abantu ekola nabo ne tumuwe ssente olwamala n'agamba tagenda kwata akoye naye baali bamaze okwesala amajenjere nga bamaze owanika kaliagamba tagenda kwata Focus namwegayirira agamba muganda wange kuba ekiroto kyaffe twali tukijje walange era omusajja n'agamba sijjayo kamera nankwata ku mukono ng'agenza okwogera naye jangu tugende twogere we bateeka mu motoka bwe bati ne baggalawo netunulawo olwo ne banvuga bansula mbikko naye ng'omwo mugenda bagamba kyawo nga mutambula wali bo bakuvuga bo bali kuvuga bagamba banaye bagana bange tuddawa ne bangamba kati bagenda ne kadi zaffe zaaliko waaka buli kimu kyagendera mu kamera ne losing everything kubanga
omuvubuka yenna atandika okuzimba obulamu ogamba kale singa kasente kange kano nakaguzeemu kino, kale singa nakozeemu kino eno, ngana luguzeemu ennyana, kale singa nakozeemu kino eno. So you become depressed. I became depressed. Engamba omanyi ndongo n'osooka ogiwanikamu. Nze timu gye nkola nayo bategeera ki kye tuliko, bategeera mission era mbeebaza babaddewo nnyo Mosirimayi, waliwo Focus abaddewo nnyo, David Good babaddewo nnyo mu bulamu, bakuze mabega era bampita mu meeting ne bangamba gwe ssebo si gwe basoose okubba, twagala ndongo nga balina kye bakulabamu. Obuteetoolola nnyo Ligi, one of your biggest project eri eki so far Fire ya performing bulungi, yandeterako experience okufeelinga nti I can be a star, nsobola okukimakinga. Tutolere kiki ekyo kiwatuukako n'ogamba yes kakati abali kakati eno story bali bangano jinyumya ejoze kati ajinyumye ani yagano oyo tumujjombere bali bangano jinyumya Focus kanyo nako okunywa. So it was my second project with Enobits. Fire. So inagende wa eno angenze kola oluyimba. Yalwagala nnyo eno mu bulamu bwe. Oluyimba nalwagala nnyo to an extent he made me his studio artist. Omuyimbi wa studio? Yeah. Mukwogera ennyangu yansigninga into Enobits management. Nga weesiseemu Focus akunyigidde eriiso naye nga kale kyekyo ya kale yandeetere he opened that opportunities nobeera under ye nembeera under him netukola yateekawo embeera eyali esinga okubeera ey'amaanyi mu bulamu bwange. Nalabako hosts ez'enjawulo oluyimba olwakutwala ku TVs mainstream. Yateekawo embeera yali ey'amaanyi ennyo whereby sometimes ne wenjirowoozaako yateekawo embeera obulamu bwali bukyuse eri me and my team. Ng'otandise oba sita oluyimba tolutuwaddemu kakapera kozulina sad story etandise n'okunakuwaza akapera kakajjukize tuveeyo. Material dress moli mwe atunga siribo bagolongo ya kamama birungo kula chimungu mwe yakunda matana mubisiri no sibumba omekeso mutimo ntuse kuchibumba munyenyezi temagana bano bomumbwa. Boy ebyo bigambo bijja oli muntu mukulu wa bumpi oba akulira mu kyalo. Aneda it is prophecy. Bane mwatujira naka akagambo kasooka gambo litazaako obunabbi sijja kugamba kubanga nze kati kankubulira ekintu ekimu zemberaawo sometimes nga mpuliriza music naddala waliwo music gwe sinata waliwo music gwe mpuliriza nange neneebuuza nti kino kigambo kino kyavuddewa. Sometimes ate neneebuuzaako ne ku muntu nti Focus kino kitegeeza ki kigambo bwe kitegeeza ki. You get it? Sometimes lyrics come when you don't know where they're coming from. Oba it's vibe webeze and you get a good melody, you can feed in any lyrics. Oina project y'omuntu gwali wandikiddeko nga nogamba mbutufu yonna gikola nga siiyo mpandise music mpandise naye sinafunako chance egamba nti mpandikirako abayimbi abali established. Kiki tofaayo banoonya baba baamu nabezalawo? Sijja gamba nti balina ezzalawo kuba singa balina ezzalawo ate tebandiyimbye music w'abantu balala. Naye ng'olina gwe weegomba n'omuyimbi kigogamba nti nga namukwatiddemu ekkalaamu asobola oba eyattabbu ennyo ng'agitudde. Kakati waliwo omwana ono tebali simanyi lwaki
nzize mu followinga bamwita Zafaran wano ku Swangs yeah ha nzize mu followinga nga akyali backup artist newe yajja otandika oyimba esimanyi lwaki pulire eriyo ekintu kyebatajjaayo okuva mu Muzaffa alina kyate tunamufuna waliwo ekintu sijja gamba naye eriyo ekintu ekitavaayo okuva mu ye Muzaffaran neŋŋamba kale singa nfuna omukisa nange nenkwata ku kalaamu ya Zaffaran I can give in nenfuba olaba nange nzijayo ekyo ekintu kyakola ki olina creation gy'osobola omutonderawo gyensobola omutonderawo nebeera kawa kubanga nze mpuliranga eriyo ekintu ekitannavaayo kuba oba otunuulidde Swangs tojagamba nti Swangs nafu kubanga ekoze abayimbi bastars bangi naye waliwo ekitalivaayo mu Zaffaran ate nga is one of the most talents we have in Uganda waba afunye nze wemukutunuulira okwange oyo omwana wataba ye best female vocalist mu Uganda ne aligani nedda naawe lako mulinako kurasha ani kurasha kuba gwa kabene kinwaja ku Swangs nga kibalula mulungi ne Zaffaran you give kati waba kantukenda mu akedini ke yakubaawo awo nempanika kankuwe omwaka waliwo show King Sarge yakola oba yali ya club oba yali ya Pirisina Taska oba yali ya Taska gye bakolera mu kibira yes genda owulire backup za Zaffaran they are backing yeah in that show dayo gituulireko obulungi ogirabe bulungi ojja kakasa nti no she's the best vocalist Uganda as right now never nairiga ate gwene Zaffa temwawudde mulimu Zaffa sebo gwosinzaawo mu Uganda yonna nga tulina abaana ba Tracy Meron is good ba Becky they are good but the other one you give Zaffaran time anyway kali tuveyo muba writers ngojeko gwe cause always you have to put ourselves first bana abaliko tetunateka mu bagenzi tubaweba umule mirembe ani gwogamba kwatira kala ekalamu Jimunora MC Abedunego ziri nange zansukako ayinenge jazipanga ekigambo kye kimu wetaaga omwezi gumu okukitegeera kubanga kirina amakulu nga 10 ekigambo ekimu kyasiba not a line si line nambe ekigambo eki ekya Jimunora Jimunora is the best songwriter gwe tulinawo kale in Uganda ani agoba kao waliwo Reigi kana Reigi I know project ngasi yagiyimba kati mwewa kwa machikwata mbubi omwe mulowooza nti songwriter yena alina sooka wandikirako omuntu omulala okubeera songwriter wabula nezize zennyini so gwe bw'osoma Jimunora Reigi waliwo no poet ono Dr. Brain lwaki omusepo yosi yotadde ka poet anti kati ensengeka y'ebigambo is not a narrative songwriter is a poetic songwriter awo tututte mu industry yo narrative aba anyumya munyumya akunyumiza ekintu then poet aba atontoma kati oli poetry akuwa poem banenga sitya gwentya Katonda nze Dr. Brain naye alina ebigambo byansibira nga bw'onofumitiriza in normal life ng'otoyinza nakirowooza jebujo nsayi simanchina bukuba oja kumenya omutima kati otuulaawo naawe n'okirowoozamu akuwa another chance to okufumitiriza nze kyansibira nagamba nyimbira namu mbeere nga sumaga you get ne malayika wotuloya mati anyway kakati tuleete tuzukusa abaafa
all time. Ate chibuzo mbuza chachi. Basa ngo chimanyi. Ogera kuntwala Radio. Anyway, olwobudde kyamanyi omukulu ono tujja abatumusinkana tu discussing issues nyingi. Tuna project eri ku coming soon yetusobola okwesunga. Waliwo project ina kintu kye nalyawo nentunulako. Nentunulamu. Okimanyi nti nno government esuuliridde nnyo laavu. Otegeeza kati oba otunuulidde ebintu ebisinga okutta abantu mu nsi, okimanyi nti nno omukwano is one of them. Mpulira kati awo ndimuwuliriza. I'm not a participant. Okimanyi nti abakazi abafa bazaala, that is love. Mpulira. Abeetuga. One of school dropouts due to teenage pregnancy. Nate government esirise nesinga ate evaayo negamba nti tukole eddagala nga ne love basobola ogigema efuuke optional. Kuba love kye kintu ky'ogwamu nga naawe totegedde nga teweesaliddeewo. Then how can you prevent that? How can you get a cure? Nkiwa abasajja abo abagenda ku ssomero abasawo ne basoma. Olaba bayiya vaccine ya malaria. Malaria ebadde emaze ebbanga nga tebagigema. Yemu ku bulwadde obubadde butta abantu mu Sub-Sahara wano. Ne batandise omugema. HIV bagenda mugema. Oba bayiyiza vaccine ya HIV ne malaria. Kyogamba tebasobola yiya vaccine ya laavu. Government eveeyo. Bakole eddagala lya laavu batugeme. Laavu ebeere optional. Nga oyinza obbaawo nga togigwamu. Nga togigwamu. Nga omutima gwakaluba. Immune to love. Nga nze. Nze obedde ebyo sibiwakanya. Obedde ebyo sibiwakanya. Kubanga love erina ebintu byekuleetera okukola n'ogamba singa wabaddewo second option. At least I would have survived this. Oli victim. Tosobola kubanga toli victim. Nze. Edire empologoma. Kubanga buli muntu mu nsi muno as ever fallen victim. Omwana yagambye nti balina akasimu akatono, mukazi walina akasimu akatono kanoonye shege. So goyagala era bobera. Wekiraafu okutuusa ku kunoonya akasimu akatono ak'omukazi waka. So singo badde mbaka parliament wabu yukwe south. Yes. One of the motions one raising the flow ya parliament. Yes. Okufuna eddagala bagemera avu. Teka babega otatu. Love egemwe soda. Love egemwe. Get a comment section. Do you agree with this big man? Love to jigeme nti gobobo okula osobola ogenda n'ofunayo kadoziko n'ogamba nti guno omwaka kabajigeme. Kabajigeme at least batuweyo gundi shots nga buli luvannyuma lwa myezi 6 batugema. Nga kwasalirawo. Ngaba nabalina obuweke abali ku family planning. You get? At least bakifuule nti osobola ofunayo ak'omwezi, osobola ofunayo ak'omwaka n'ak'emyaka 5. Ebizibu ebisinga mu nsi muno tebyandibaddemu. Okimanyi nti obubenje obugwa ku makubo ago badriver baba bakyaye. Driver avuga emmoloka nga yayombye n'omukazi ewaka. Depression eyo yonna n'agiteeka mu kuvuga. Professor Obijawa. Professor Webuyukwe, where do you get that? Through experience. Do you have a scripture? Where do you quote that? Through experience. So, emotion is your flicker on the floor. Jembalekera. Mpozi nekirala. Do you have social handles abantu ko basobola okufunira? TikTok rewards. YouTube rewards. X music rigi. Instagram rewards. Meg, nze nawe tukkiriza nti Buyukwe we are talented tulina ebitone bingi. Goloza tusobola kukola ki obudde buno okupushinga naffe tubeereko ne ba stars abawera nga beeru. Kyenyo okugamba nti ba stakeholders bonna baveeyo. Abalimi, abasambi b'omupiira, abasuubuzi, we push talents. Kyekisooka. Naye ekyo kigenda kujja nga ffe abayimbi nga ffe abayimbi ab'e Buyukwe. Naffe tuwerwanyeeko
we are more comfortable. Abaana abazaalibwa muno, they are more comfortable. Yagamba njagala kuba district, njagala kuba town ye Lugazi. Bematiza. You get? N'omusanga ngera agamba nze no Lugazi yange. Najibamba. Ositegeera. Whereby talent kakati waliwo omanyi lwaki Busoga yesinga okuproducing ebitone mu Uganda wano. Mpozi ngambi lwaki. Bo okusinzira nti koza mwe Musoga tu. Mukubemba ire mufubutuka emba ire mbu mwaka. Okusinzira nti fe twakula kino nkyogera Abasoga temunyigira n'abantu mwenna. Fe twakula batunafuya. Ng'Abasoga. You get it? It is not tribal. Sagala kitekinga. But that is the truth. You kitegedde. Bakula batunafuya. So we fight to prove. Tulwana nnyo okugezoolaga abantu nti kyemwatu saako si kye tuli. Kituufu. Kubanga ongamba nti nze Reagan ntegerera ku myaka 45. Bituli namuwandika nina emyaka 45. You can check the song called Bituli. That is my favorite. Yezimu nze nganze Bituli is my favorite. Nyimba zempuliriza nengamba nembale nyimba nga biri mu Uganda. Nembale nyimba ezi by the way zisobola okubeera compared to that song. Bantu mwe abatawa matu good music eri ekintu kyosubwa. Bituli is a good song. You get? Era one day one time it will become a mega. Omanyi waliwo enjawulo wakati wa a golden mega and a hit song. Tegena nafuuka mega eyo classic. Kati gobebuze Bituli kyeki. So ebyo bintu mentality gye batondawo nti mbukuba nyooma okunafuya. Yes. Neri abakitinga towards that okukiproving and kituufu. Olina gomanyi. Kati gwe omulaba nga akola ekyo kyakola gwe nolowooza nti kituufu ye aba akuproving nti si kituufu. Ene ndoza tujafuna lunaku to discussing industry yeyo nagibamu nnyo. Keep silent to keep a fool. Siriko musiru okumuleetera. Asigale nga musiru. Tuvola busanga omuntu nga yeeyisa nga we yeeyisa just because yakulekedde chance. Golowooze nti olowooza omusinga. Kumbe yeye bwongo goli so yongo. Kati abaana ab'ebuyuko ekyembasa abakiri kimu banabitone fight hard. Omwana uno yaguddewo peji yino mumunoonye tagenda kujjawo okukunoonya. Look for him ofuna platform. You get? Ove mu bino ebyogamba nti nze tawuni y'ebuyuko teri ankwatako. Newoleetawo kamiliyoni. No. Uganda nsi nnene walabye abayimbi bo babadde abalina gye bayimbi. Kyebeekola mambuka. Abadde mu mambuka eyo kala. Omwana n'ageza bagamba genda ogigule ng'esimbuka. Nga tesimbuka mu kifo. Ng'omulugwala ali omaba amawube. Ng'omulugwala gamba kati yene gamba eki. Music is so funny. So funny. Ate mugamba mbu music has a similar language. Omwana alimbye ekisododo naye ng'abalugwala. Ale yamanyi kibolo. Kyokka ekyanneewuunyisizza ne Beat Award winner. Olu yatuuse ekiseera ng'omulugwala alinga mawube. Ojja kubeera eyo weefumbire mu federation. Naye banne campaign ziryokanga ne zijja. Buli omuntu banne lwabutu omanyi abayimbi abo kuliko omuvuzi w'omumwa. Nga avuga omumwa. Naye ndowooza mwategedde nti we need to work hard. Tukyetaagira ddala. Twetaagira ddala okukola ennyo. Uganda erina abayimbi abaali babaddewooko. Abaali babaddewooko bali bana. Sigenda bakumenyera. Lwaje. Tubatu wetu nga. Naye kati Uganda erinaje. Erina season artist. Abayimbi bakoze kye bakoze. They are trying to do what they are doing. Ne bali relaxinze nnyo. Okimanyi nti no TikTok ereetedde abantu amaalo. Okimanyi nti abayimbi abajja ne TikTok tebalina maalo ga TikTok. Yes. Kati gwe wasembala badiri ya mu voice nga akola live nga James Ati. Nozimanyi nti bana abayimbi ate abasanzeewo TikTok. Abaginyoma at first. Abaginyoma abali beyita mainstream simanya biki ebyo. Ate amaalo bagaleese nnyo ku TikTok. Kibakakkanyiza nnyo. Nosanga omuyimbi nze nina omuyimbi gwe nali mpa ekitiibwa. Ne namusanga
nga bali kuwemulira ku TikTok live ngamba baddaye legendary ze nali namutuma na legendary nga alina akakulike ke yekutteko alina abekisododo owekisododo yafuuka tumwite analyst mwite buloga anyway entalo ezo katuzesigalize omanyi omuyayo yavuga kati ate entalo zoyagala nwana omusajja yagamba alina amaanyi anga kukakkanya nga tonnaba nammeruka kati oyagala nkonere mutaka for that issue ladies and gentlemen ng'onyumiddwa ebigambo bino kikyali kituuza naawe ng'oli oli muyimbi kyemmanyi just abantu batuwabudde naye tulina ekyokugamba ensi tulina ekyokugamba ensi ligenda kusaba basibule for now maybe katonda wanabaaganyiza industry eno tulina kyetusobola ojjogerako cause tulina info tunaddingana olundi ne tugattako abo basibule abanyaffe buyukwe beyanziza nnyo okunkyaza nange okumpa ku mukisa nzaani nsense busesebo nzaani okukyalwa okukyazaako wano naye nga bannayuganda basaba mu supporting music owe Uganda abayimbi abayimba ebintu ebyamakulu tukyaliyo mutuwe ku matu naffe mutuweko ku matu naffe tubayimbiremu mu supporting ebitoni mu supporting abaana abato tugenda mu bululu temuttingana tukyabaagala okubeera mu bivulu byaffe nga naffe tufuuse ab'amaanyi yes mu following ku social media handles zange zonna rewards mukwano gwange doti bwe tulabisa olwaleero ngenda kusaba scrolling video endala weeri eno oba ogimazeeko tusinkane olundi for now mukama katonda abatukuumire bye bye